Sawa nga zikunukiriza okuwera mukaaga oluseregende lw'emmotoka z'omukama wa Tooro Oyo Nyimba Kabamba Igulu owookuna zituuse ku lutikko enkulu y'obulabirizi bwa Rwenzori St. John's okwetaba mu kusaba okwakulembeddwamu omulabirizi w'obulabirizi buno Laurent Sembo nga babatiza omuzzukuluwe asokedde ddala owa Best Kemigisha maama w'omukama owa Tooro Oyo Nyimba Kabamba Igulu owookuna Mathew Jamari Farguharson, mutabani w'omumbejja Ruth Nsemere Komuntalere ne Duke Philip Anthony Farguharson okuva mu ggwanga lya America. And over the Holy Spirit. I sign with this cross, Christ of Christ. Don't clap for him, please, and receive him. Welcome. Mu kusaba kuno omulabirizi w'obulabirizi bwa Rwenzori Laurent Sembo asabye abakristaayo okukola ebikolwa ebyekisa eri bantu bannaabwe nga beewala obubbi, okulya enguzi, obutaagaliza n'ebirala. This country of Uganda, I think have about 90% of people in Uganda are Christians. But when you look at the level of criminality, look at the level of child abuse and human rights abuse, corruption, bribery, drunkenness, and sexual immorality is sad because it contradicts our baptism vows. Because we say we renounce the devil and all his works. And after baptism, we go again into living in sinful practices. Because we baptize this child, let us all renew our baptism vows. As you know, there is HIV around the area, so those, even the visitors who are coming and everybody, we have to warn you about that. That even as you celebrate responsibly. Because if you celebrate recklessly, you may end up getting sick while you are here. So twirinde tutekwekwanagirizza okunyukumbucha nanyi munyakumbucha ntaito munyakumbucha nyingi munyantaito control yourselves so that we don't actually lose people because of weird and reckless celebration. Ono yeebazizza maama wa Oyo Best Kemigisha okulabirira abaana okuva ba Patrick Olimi Kaboyo eyali omukama wa Tooro bwe yava mu bulamu bw'ensi eno. Okusaba kuno kwetabiddwamu okusinga abooluganda b'omukama Oyo ko n'abagenyi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ebweru waalyo. Olunaku lubadde lungi, kabaka abadde musanyufu nnyo, princess abadde musanyufu, buli kimu kinyumye nga tujaguza emyaka 3. Kabaka mwagaliza all the best, long age. Niba mgonza mune doro byaye bembire motoka zino ezempaka abantu kateto bagwira semere habo kumurore niba mgonza mune. Oluvannyuma omukama Oyo ayogeddeko eri abagenyi be mu kikaali ky'e Karuziika era wano we yeebaliza ab'eŋŋanda n'emikwano ababeereddewo ebbanga ery'emyaka 3 bukyanga kitaabwe ava mu bulamu bw'ensi eno. Your contribution has been felt immensely. And Tooro will not also forget your contribution for what has happened over the years till this day. So I really thank God Akiki for standing in the gap after the loss of the late king, as well as our baby, may her soul rest in peace, Celia. After those 2 losses, you went on your knees, you prayed, and God did the rest. Wano wasabidde abazadde okulaga abaana baabwe omukwano okuviira ddala mu buto kibayamba okuba abantu abalungi nga bakuze. Kwoleka omwana engonzi kala kintu kya mahano abisemu takiewe even as parents. Very, very important to show a young boy, a young girl love at an early age. Whether if you're a mother, a father, an uncle, an auntie, a godmother, a godfather, make sure you're there for the little ones. Even though you have your issues with their parents, but make sure you're there for those young ones because for them they're innocent. They need you. Ye Best Kemigisha mama w'omukama Oyo amusabye okwefunirayo omufumbi w'ettooke awone empewo ey'ekiro era obwedda bino omukama Oyo abitegedde amatu ng'anyeenya mutwe ng'akabonero akalaga nti awulidde ebigambo bya maama. Nisima Ruhanga okumpa omwijukulu wange okubanza kanisaba Ruhanga tutunga abayingi muno mene mwaka
Abokuba emyaka negenda ntukura nsaba Omukama kutunga omuko abaana. Bano oluvannyuma Omukama Oyo asembeza abagenyi be n'abawa n'ekijjulo kya keeki. Bino bye bimu ku bijjukizo ebikulembeddemu amatikkira g'Omukama Oyo aga-30 aganabawo ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno nga 12 omwezi guno mu kikaali ky'Omukama e Karuziika e Fort Portal.